uno omukazi simanyi omuyimbi Chosen Beck eyazze wano nga situna nenyoyo kubanga ebintu by'obusiraamu abatali basiraamu babitya ayatu zakka Allah jalla aya yassa aya n'atuuka n'okugaana abakyaba bwe baba boogera okukerebeza amaloboozi gwolowooza omuntu mu nsi muno agenda kuvaamu buvi bwatyo biggwe abantu ababadde bakiwagi babaddewo ku nsi kuno abatatumanyi ne Allah ayina waabakuumidde mu kafo katini bwe kati ali ku lubirizi lumu ensi etambula taliiwo wallahi ffenna amalala gajja tuggwa omuntu ayinza okwekyanga ne yeekyanga n'akola atya ne bamuwa nti wali taabu naye akaseera kagenda kutuuka nga yo social media platforms kuliko last scene nga togenda kuddamu kubeerako wallahi kati bwe kibanga ekintu kye tugenzeemu okusanyukiramu just kiriko amateeka gwe magezi go gwekako otegeere olowooza ensi eno nga bwefaanana omuliko pulogulamu ezitambula abantu basuubula bano bawasane gwolowooza ogenda kuwangala nga bw'oyagala singa amateeka tegaali mu bintu singa wabaawo effujjo obusiraamu bulina amateeka kuba abantu abamu emitwe gibayambako kusitula maaso osobola okukola emizannyo okumala akaseera ne Allah akufunya bw'ati ojja kutegeera nga bamutadde pamba mu nnyindo neffe tusaba Allah jalla jalaluhu tubasabira mukole tawuba nga kaseera kati wallahi temugenda kusobola mbabuuzako bena bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe tuli Madiina ekibuga kya Nabbi mashallah nsaba Allah akkirize edduwa zange nsaba Allah akkirize emirimu Mungu yamaze n'anukula essaala yange nakuleeta nandeeta niyo batwalidde salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh ngudde kuseka kasimu sigwa nguddeko gwonguddeko nza kusanze wosula tosobola kungwa mu Luganda lwaki sisobola kakati tosobola kubanga mpitayita nenkogwako gwoli mugenyi kati simuza ayina okunoonya seeka sooka obuze ku bantu nize ku woteri wano wosula nesewo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum salam warahmatullahi twebaza Allah jalla jalaluhu nti muganda wange Masembe naam alhamdulillah Allah amaze n'akuleeta kyamuwendo simanyi tusaba Allah jalla jalaluhu aleme buli mwaka Faruku bwe yajja taddanga mabega Masembe yazze mu kaseera ke kamu nalinnya Lwakuna kawungeezi kitegeeza nakadda Lwakuna anti kyentegeeza nti nze nakomyewo okusoma anti kyoba olaba siri mukyamufu nga gwe ate bw'oli mukyamufu omayesa oli mpulira seeka anti kati gwe oli musanyufu lwaki kubanga ne kaakati olwo kyangu kuva mu bantu bo kusoma naye alhamdulillah tusaba Allah jalla jalaluhu kubanga okusoma kyekisinga mwetuli tunase tulinga psychologically okuleka family emabega tujja genda tusetulinga inshallah taala Allah yansobozezza nentolera ku Nabbi salaamu nenyingirako mu kifo ekyebbeeyi ku duniya kuno Nabbi kye yayogerako okituukamu obanga ali mu jjana mashallah Allah nansobozesa nensaaliramu ejjama mashallah saba Allah akkirize Allahumma amin ekemu omukisa n'okusaba kwonna n'okusaba amin kusaba kwa baganda baffe bonna banna Uganda n'okusaba kwa abantu abasigadde Allah tabarak ne mu bye musaba temwerabira okusaba Allah jalla jalaluhu ateeke obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga lyaffe kubanga ffenna ye gaaya ffenna kugamba kyekigendererwa obutebenkevu
n'emirembe mu ggwanga lyaffe. Ekyo kikulu kubanga buli emirembe n'obutebenkevu bwe bibaawo ebirala byonna obalaba nabbi Ibrahim bwe yali asaba yagamba Allah rabbi ij'al hadha baladan amina nga tannasaba kintu kirala kyonna. Bwe yali asaba mu nsi eno yagamba ayi Allah fuula ensi eno nga amina nga ya mirembe erimu stability erimu then nazzaako warzuq rabbi ij'al hadha baladan amina kubanga buli wabaawo stability wabaawo peace and stability abantu bajja kukola abantu ekisooka bajja kusinza Allah era twamutendereza nedda ensi yonna kasita ensi edde wonkana mulimu entalo toyinza kuba na kusinza Allah kituufu muba mudduka kati okusaba Allah jalla jalaluhu ensi agiteekemu emirembe muyinza obutabaamu ntalo ne mubaamu okuwambawamba abantu nowulira nti no baatutte gundi mirembe naawe oba ku bunkenke kati ekyo temukyerabira kubanga ffenna lyeggwanga lyaffe kituufu kubanga ne bonaasaba Allah akuwe ssente si kibi kirungi Allah ayi Allah kubanga ssente ogenda ziriirawa wawe ogenda okusinziza Allah oba ogenda beera mu dduka weebale nnyo. Kati ebimu ku bantu abajja mu umra ne mu hijja n'abasaala yonna gye muli kibakakatako okusabira eggwanga lyo Allah tabaraka ta'ala jalla jalaalu ateekemu emirembe n'obutebenkevu. Kyonna Allah kyagenda okuleeta akireeta emirembe n'obutebenkevu kubanga tetumanyi kigenda kubeerawo. Allah yamanyi ebyo mu maaso. Wallahi siteri amanyi kigenda kubeerawo. President Museveni tamanyi, CDF tamanyi, teri amanyi. Tulabiraawo teri amanyi. Kati kyonna Allah jalla jalaalu kyanaaleeta kyonna Allah kyanaasalawo akireete era akisalewo mu mirembe n'obutebenkevu. Mashallah. Tusaba Allah ateekemu obwangu. Amiina. Allah tabaraka ta'ala jalla jalaalu naddala nga tugenda mu kalulu. Akalulu sizoni y'akalulu mu buli ggwanga Uganda wabaawo embeera y'obunkenke okuva ku leve zitandikirwako okuba nti nno omanye edduniya eno ebimu ku bintu tova olaba omuntu asobola okutamiira omwenge n'ebitamiiza ebirala bitamiiza naye ekintu ekisinga okutamiiza ye muntu okutamiira edduniya. Omuntu buli watamiira edduniya akola ebintu ebiri impossible, akola ebintu ebiri wild. Muntu omutamivu omwenge tayinza kutta mwana we, tayinza kutta maama we. Naye omuntu nga yatamiira edduniya abasawo b'ekinnansi bamugaa nti nno leeta omwana omusadde akamuwaayo asobola seka. Subhanallah, la ilaha illallah. Omuntu nga ayagala ssente asobola awaayo nnyina, awaayo kitaawe, asobola ofuna obugagga, awaayo baganda be, awaayo baganda be. Abantu ku dduniya batabuka. Omuntu asobola okukuwaayiza n'akuteekako ekigambo ekinene nga tafuddeeyo, akimanyi muno ekigambo kyakutaddeko bayinza okuggyako omutwe, bagenda kukunyiga bwereere n'agamba oyo muyeekera, oyo mutujju. Wallahi ebyo babitadde ku bantu baganda baffe bangi bali mu makomera, bali eruzira, bali ekitalya, bali ludda. Wallahi nga babatemerera nga tebalina musango. Ate kati bwe wajjawo bino ebyajjawo simanyi eby'opposition muntu waba takwagala agamba gansi kyo nagamba abo banuupu ne bakutwala paka luzira ndi ekyalinga oyo ADF waliwo omuganda waffe yagamba abantu abali mu makomera bangi ng'ate abaabasiba be bali az'amaanyi nga gwe baasiba ali innocent naye nga yasiba ng'ate ye muli az'amaanyi nambeemu nga be bali az'amaanyi
Dunia etulaze bali ku ttaka lyabwe oyo najja nayagala obbasena ne balemerako n'abasiba abamu n'abatta abamu nakola okwesikwesi ne babasiba asobole olitwala nga tewali alundireko ente ebyo bingi oba olaba ebikolwa ebyo wallahi byongera otutukakasa wadde tukimanyi nti akaseera ka justice gyekali byongera otutukakasa nti the day of judgment is there. Such actions can't go unpunished. Tekisoboka. Waliwo abantu nga bavudde mu nsi muno ne bawangaala mu bulyazaamaanya batuuse okufa nga si bamativu basse batte ng'omuntu talina kye yakola n'oli n'amutta ne batwala ettaka lye ate oli alitutte ate n'amusibisa duniya nga etwemazaamu anti kyenkugambye nti obutamiivu bw'edduniya omuntu buli watamiira edduniya asobola okukola buli kintu kakati nti olw'okuba bino ebyobufuzi omuntu ekifo ky'aba ayagala eba dduniya akola buli kintu ofundako anywa omwenge ogw'omwenge guli haraamu naye okutamira omuntu asigalamu akasala ekkubo naye atamidde edduniya Allahu akbar wallahi yatta buli kiramu waliwo omusajja omusiraamu bamukuba amasasi sayirize Nansana n'afa mu maaso ga mukyala we n'abaana ne bagamba nti yalina akukwate n'aba-DF mabega omukyala ne bamusiba n'amala emyaka nga 3 ne bamala ne bamuta abeera mu baana be ne baddamu ne bamukwata kazi talina ne bamubuzawo obubuza teri amayinja ali kati omuntu ne bamubuzawo obubuza abaana babadde kubanga nze mbadde e Uganda jjukira abaana baba basoma nga bagenda kuwummula basuubira okusanga maama ewaka ono bamubuzizaawo balina gwe bagambye lwaki tetukoka zino ensi seeka wallahi natunudde ensi eno nzikakkamu anti abantu buli we bayitiriza okwonoona ffenna seeka ffenna tuli balungi tusaba Allah tusaasire naffe abasiraamu bantu bonna si balungi era buli woolaba ng'omukulembeze tomwagala akola ebikola ebitali birungi sooka weekyekinge ffenna si tuli balungi okutandikira ddala kuffe abasiraamu kubanga abasiraamu ffe ekyokulabirako ne tulina enneeyisa yaffe Allah atunulira ffe ne tulina enneeyisa yaffe ffe twafuuka bayaayi eddiini tetugiriiko twadda ku ki anti tuli ku ddiini kati gwe tunulira kati teebereza edda bajjajjaffe baali batono nga tebaasoma nnyo busiraamu naye nga balina eddiini mu mitima bw'agenda e Makka akyuka kasita oyingira ati abwajje obazzemu omuliro obazzemu ki life ekyuka bawenyo naye era nalabye abantu nga ono omukazi simanyi omuyimbi Chosen Beki eyazze wano nga situnnanenya oyo kubanga ebintu by'obusiraamu abatali basiraamu babitya naye omuntu jajja kati kyenvudde gamba kati umma efaanana bwetyo abasiraamu tugamba nti no tusaba Allah atusaasire tukaaba batubonyaabonya tubonaabona Allah akimanyi nti Allah atulaba naye emigo yagitukuba olw'ebikolwa byaffe anti twagana okuba ku ddiini kubanga okutandikira ddala abawadde Chosen Beki visa gwe ne bw'onaagamba asimanyi abadde ageze kuyimba Jidda abadde ageze ebyo tebyalingawo tegeeza waliwo n'abamu ku Bawarabu abatali bannaddiini ekyo abantu balina okukimanya kubanga ebivvulu bikolwa bebawa abaana bano okitegeera ogatteko n'oyo nnyini omusiraamu gwe musiraamu waawo omusajja omukulu atakimanyi ng'oggyeko ekyokugamba obugambe nti nno yazze naye e Makka yamuleese e Makka kitegeeza yeebaka naye si bawoowe si kikati era yagamba bbaawe kati nti lwaki nkireese nga tetunnanenya bantu balala tubonaabona batusiba tukola ki kyayibuwa ebiri Allah yasinga okwagala abaddu be Allah ayagala obusiraamu neffe ffennyini twava ku ddiini
kenyini abasiraamu twava ku ddiini. Abarabu tebakyali ku ddiini. Tebakyali ku ddiini. Allah buli we mukyuka Allah naye ng'akyusa. Awo nkufunye Seeka. Tuddeyo ke Uganda katono. Abantu edda bwe baalinga abasiraamu wadde baali batono nga bali ku busiraamu. Uganda edda bajjajjaffe. Ebusiraamu ddala bali ku busiraamu. Ensi yalingamu baraka. Ebyo ebirwadde eby'amaanyi tebyalingawo. Ebintu nga byemeza byokka. Uganda Seeka. Bajjajja batugamba nga byemeza byokka. Abantu bawangalanga emyaka 9. Ng'omusajja atuuka myaka 9 mu gijo 9 ng'amannyo gonna gakyalimu. Niyo omuntu atandika okulwala amannyo nga myaka 17. Atandika omukanika. Batandika ogasibaasiba. Nze najjajja wange ali myaka 95 agenda mu 10 twabadde nvaayo nga tugibala ne maama. Nga tugenda okubanga baamuzaala emeka. 27 ali mu 98. Amanya agayina. Amanya oyo yanywanga mberenge. Emberenge ogimanyi mutampe katekamu ejjiko 5. Sibalanga sukali. Okitegeera? Nkufuna. Wasanga ng'omukazi omu yazaalanga abaana 15. Naye kyaleetanga abakazi okuzaala abaana abangi. Ekisooka emmere yalinga ebaliisa yalingawo. Ekyo kimu oluvannyuma. Ekyokulala ng'omukazi azadde ono omwana tafunyemu buzibu. Omukazi ng'ava ku ssaawa 5 ng'alina olubuto bisana ebimuluma ku mukaaga n'akubawo omwana. Naye essaawa eno tosobola omukazi azaala abaana 4 alina imaani. Nti kyegamba awo munekyo ng'abasawo weebali n'ebyuma bikalimagezi weebiri. Nedda tewalinga basawo na byuma. Naye ng'ensi erimu baraka. Bajjajjaffe baabeeranga ku bitooke. Ensinga obwononefu si bungi. Ng'abantu waliwo okusaasirigana naye tewakyali kusaasirigana. Tewalinga nababbi b'amaanyi baalingawo abatono naye nga olwawo okuwulira kubanga ennyumba edda zeetanga ng'olwawo okuwulira nti no bamenya ennyumba ya gundi. Kituufu. Ng'olwawo nosanga omuntu nti baamutemudde. Kyabanga kizibu nnyo. Ensi Allah n'agiteeka mu baraka kubanga bw'atyo Allah bwe yasuubiza. Ng'omuntu ava eno n'agenda mu byalo. Tutandika ddi okweyuzaayoza. Abantu kasita balowooza nti bo bagunjufu. Sima they are modernized. Kati obugunjufu teyaggana kuba modernized na technology. Naye ate tekitegeeza ojeemere Allah. Edda n'omuntu ne bwe yalinga omusamize kuba kye kisinga obunene n'obubi. Omuntu nga tategeera Allah naye ng'ayinamu ak'obuntu ng'ayambala boarding. Niyo osanga omukazi kati myaka 5 ng'ayambadde kamini. Kyokka ate atambula akasikaasika. 5 ayambadde kamini. Myaka 5 aba tafuuse jjajja. Bajjajja batugamba edda omukazi entugo yalabikanga bulabisi. Bannayo oyo akeera tukuba balaayi. Nga balaba TV. Naye kati kya bulijjo. Bava ku ntumbwe kati batulaga bisambi. Waliwo mu bisambi sya oba oyagala gundi y'okutambula gwe laga nudes. Edduka. Edduka. Bino bye tuliko. Gwoba oyagala kyano okutambula. Era abantu abasinga okuba ne kola bintu ebyo solosolo kola ki abaana abawala gira kola bintu ebyo ebintu by'omu kisenge ne bivaayo. Anti oba nkubuuziza bino bye tuli mu kwogera byate tebijjuddusa tebabitegeera bitya bye tuli mu kwogera wano okubuulirira okuzzaamu abantu empisa okumenyesa abantu eddiini yaabwe tebabyagala. Nedda babyagala kubanga era basubscribinga nerevo kwe baagalira biri nti twavudde ku mbeera lwaki njogedde ekintu ekyo nga tetunnamenya ebizibu bino bye tuyitamu n'okubonaabona. Before blaming anyone ffennyini tusooke twetereeze abasiraamu naddala abasiraamu nga tetunnatumira bantu banna. Ffennyini tusooke twetereeze. Nkufuna Seeka. Oba kitegedde kubanga Muslims Allah bwe yali atwogerako yagamba you are an example. You serve an example to the rest. Kituufu.
the rest have to copy from you. Bateekeddwa kulabira ku mmwe. They have to learn from you. Bateekera kino kikyamu kino si kikyamu. Bateekeddwa kulabira ku mmwe neeyisa yammwe nga muli b'amazima, muli bantu bansa, muli. Nsi yakyuka se. Era abantu tubagamba bw'olaba abasiraamu ne bwembanze oba abawarabu ng'akola ebintu ebiri inhuman, ebyo byakola tebuba busiraamu era abeera out of Islam. Anti bamusanga n'ekirevu bamusanga n'esigira ne bagala abasiraamu. Anti kyegambye ffe tulina kubeera kuntum khayra ummatin, muli ekibiina ukhrijat linnaas, naye nga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari. Ekisooka bikolwa enneeyisa, obutalyazaamaanya, obuki, okitegedde, okubanga tuli bantu balamu. Naye bw'ogenda kati n'obala awamu n'eddiini Qur'ani ejjudde empisa, ejjudde obuntu bulamu, ayatu zakka, Allah jalla aya yassa aya n'atuuka n'okugaana abakyaba bwe baba boogera okukerebeza amaloboozi. Nga kya butonde bwe kuba mulimu abananaagira. Nedda si ŋŋamba. Kale waaba alina abasajja abatamuzira kumwa tateekawo ddoboozi n'asikiriza abasajja. Tugamba mbu omwana alina eggono. Omwana alina osi n'agamba Allah Qur'ani netuuka n'obbakubiriza abange. Totunuulira nnyo muntu, mukakkanya amaaso abasajja abakyala simusindika, simanya ate brother wange amutwale mu ddwaliro, simanya mulamu. Ebyo bireese obwenzi. Anti oli muganda wange mwesiga? Nedda, era babenzeeko. Muganda we? Bw'oba gwe tosobodde mutwala, brother wo n'omuwala amutwala. Yita sister we. Mbu blaza kati totawana. Lwaki kyenjagadde? Obusiraamu bwagenda mu bintu bingi, naye essaawa eno kyakulabirako. Okufuna seeka. Era obusiraamu bulabirwako ne bw'otunuulira kati abantu abasinga okweyambula ku TikTok baana ba busiraamu. Kati egyo emigga tugenda giddawa? Bw'oba olabyeyo omusisita abeera okwo ku TikTok neyeyambula. Ng'omusisita najja nakayakasiza n'atandika akola ebintu by'obuseegu. Oli omulabyeko? Simulabangako. Naye omusisita talina Qur'ani. Naye alina embeera y'obuntu. Naye obusiraamu, sisita wa Kasimu Ramadhan, okitegeera? Alina Qur'ani gwe tusuubira okuba nti nno bali eri abatali basiraamu bagenda mumulabirako. Alina Qur'ani eyabuulirwa buli kintu. Ate yakola the opposite. Kati oyagala umma Allah akola ati. Tugisoma kifuula nnenge Qur'ani oba tusomako bye twagala kumanya? Abantu takabbulu nakwekuluntaza, naye nze nkakasa ekintu eki kiriwa. Wallahi ffenna amalala gajja tuggwa. Ebyaddala seeka. Wallahi ono omuntu ayinza okwekyanga neyeekyanga nekonakola atya ne bamuwa nti wali taabu. Nga bw'olaba gwe wasomako ffenna twasomako, abaana bakolanga strike, bayinza ogitandika mpolampola ne bakola strike ku ssomero. Kaakati ne bakola effujjo ne bookya ebyo, abasomesa ne badduka, abasirikale abasooka ne bajja, abaami ne babakuba ne bookya bwe. Naye akaseera baleeta military oba amagye ne bakakkana. Embeera bwe kakkana ne bakola parade ne batandika okugoba abaana omu ku omu, indefinite suspect. Bw'ofuluma essomero n'otandika okulowooza kuzima nga atunda bummonde, ogamba otandika okumanya ennaku yo. Wano omuntu asobola okwekyanga n'akola atya ne masembe. Wallahi buli muntu tugenda kukakkana, tugendeeza amalala. Omuntu waddembe obutagakendeeza, naye tewali kye tukola nga ffe abakisoose.
byonna mivumba. Bino bitula si bipya. Abantu ababadde bakiwagi babaddewo ku nsi kuno abatatumanyi. Ne Allah ayina w'abakuumidde mu kafo katini bwe kati ali ku lubirizi lumu. Ensi etambula taliiwo. Twamuteekayo dda. Omuntu osobola okuba ku social media n'obeera gy'oli n'ovuma ono n'okola otya ne weekyanga tewali aggaana. Naye akaseera kagenda kutuuka nga yo social media platforms kuliko last scene nga togenda kuddamu kubeera wallahi. Togenda kuddamu kubeera ku TikTok, togenda kuddamu kubeera ku Facebook, togenda kuddamu kubeera ku Snapchat, togenda kuddamu kubeera ku dunia. Togenda. Negolooza ogenda kuba ovuddewo buvi. Togenda kuddamu sireyinga. Golooza omuntu mu nsi muno agenda kuvaamu buvi bw'atyo biggwe. Ayina sasulira ebintu kati abantu kye batamanyi. Abantu balowooza. Can someone explain to us? Yavaawa omuntu yeeraba bwerabi ng'ali wano. Not so. Era awulira buwulizi nti naliko mu luto lwa maama. Era mawange egundu. Omuntu just he or she just found herself over himself. Nga he or she is here. Kati agamba atya nti no biggwera wano bitya. Bw'atamanyi gye wava. Tebigwa bityo. Tekisoboka waliyo obulamu obulala. Bw'obagenda okubuuza kajoyijoyi w'ebibuulala. Bwe kibanga emizannyo. For example ng'omupiira. Soccer. Ensero. Basketball. TT. Table tennis. N'ebirala. Bwe bibanga biriko amateeka. Omupiira gulina amateeka. Kitegeeza eddiini biralamu. Omupiira gulina amateeka tomala gakola by'oyagala. Era ogukwata bakufuuwa. Ensero erimu amateeka. Naye nga kintu kyakuzannya. Buli muntu yandibadde akola by'ayagala. Twazze kunyumirwa. Naye gulimu amateeka. Tolina kuyisa nga bw'otayagala. Tolina kuyisa nga bw'oyagala. You have to behave. Waliwo ebikolwa nga bw'okikola they warn you with a yellow card. Waliwo ekikola bw'okikola nga referee calls you n'agamba nti nno ggwe. Wakoniga omulina omulala n'akuwa yellow card. Buddamu n'okola like that. Waliwo ekikolwa nga kyo tekyetaagisa yellow card. Red direct straight or getting out. Ate waliwo oyinza okuba red ne bagenda ne bagirivisinga ne bakubaaninga. Nedda kyabadde too much. Kati bwe kibanga ekintu kye tugenzeemu okusanyukiramu just kiriko amateeka. Gwe magezi go gwiikako otegeere. Olowooza ensi eno nga bwefaanana. Omuliko programu ezitambula abantu basuubula bano bawasane golowooza ogenda kuwangala nga bw'oyagala. Tekisoboka wallahi. Wallahi tekisoboka wallahi. Amapaati gatumezesseeka. Simanyi. Oba fensi tugira bulayi tumanyi tetugenda kuvaako. Nedda gajja kukka. Gajja kukka. Ebwatyo bino biraba? Bikka. Oba oyagala oba toyagala. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okumugondera. Allahumma amin. Atuwe okubeera abantu abakkakkamu. Allahumma amin. Okubeera abantu abagonvu. Kubanga wano essaawa eno abantu batuwaga ne bakola ki? Naye abantu kibasobola okukola kintu eki? Kiriwa. Eki kutuwerekera. Kutunaaza. Kutuwerekera. Na kuwitinensinga tuyingidde ettaka na kulwanira bitiiyo. Ne bateekako ettaka. Era ne bakwata emmotoka zaabwe ne badda e Kampala. Ne bakulekayo. Teria nseeka mbadde mwagala nnyo kansigale waawo. Teka kasimu oyo tamanyi irimu gy'abadampa. Alina obugenyi bwe babadampa obusufu. Kansule naye awo. N'avaayo enkya. Teri asobola kikola seeka. Tulina abantu betukuze tuwulira. Abantu
Tetuli mu 2025? Naam. Kanjogere ku mbeera ya Uganda. Ne mu nsi yonna buli omu waali. Mu 2005 abali e Jobaga, abali e Pretoria, kale mu 2000 abali e Pretoria, Cape Town, abali Sweden, abali mu Europe, kanjito abali mu America, abali mu Africa, wonna bali mu Kampala, abali e Mbale. Twakula tulina abantu betulaba, abantu abali b'obulamu, abali mu 55 years, 60, abavuga ziri ezimalayo. Essaawa eno bw'ogenda South Africa, abaali ababede mu 2099 right now bali ekimu ku ebi. Ekisooka Abamu bafu. Ekyokubiri bali mu mayumba tebasobola gavaamu. balwadde. Ate bw'abanga mu 2000 yali ena 55 years, essaawa eno abana 80, asobola okuba bamutambuliza mu kagaali. tosobola. Ekyokusatu Abaali eyali Miss World mu 1995 bw'aba akyali mulamu yali Miss World, bw'omutuukako otya. ye ng'akyaliyo. Eyali Miss World mu 85 bw'omutuukako ofa, bw'omutuukako weewuunya. Ensi bw'etyo. Abakazi abakadde betulaba, bamaama baffe, bajjajja, bantu abakulu, baliko nga bawala 15 years, 18, ng'ebiri ku kifuba bisonze, biraga bigenda mu maaso, ekiri ku kifuba gulinga mutima gwa nkoko. Nkufuna. N'essaawa eno ennywanto zitunudde mu ttaka. Seeka abavubuka abaliwo essaawa zino bagamba nammwe mukoze ky'amaanyi obatamya eddiini n'okusoma eddiini obubi. Mu social media ebavunya nnyo speed, mwagadde nnyo views. Anti kinnyonnyole, break it down. Tutya togamba nti abavubuka abamu. Ife abavubuka guno omulembe mu bamaseeka abaali badde batuluŋŋamya ku bintu bino. Bityanga for example nga mbu munnange w'okola kino mu maaso ga Allah ofunamu omusango. Eddiini yo tekukkiriza bwenzi. Omugende ku kituuti mutandika tugamba mbu munnange ogenda ewa bakuli alhamdulillah. Kati ffe tunaba bateekitiibwa bamaseeka mu abasomye eddiini olw'okuba nammwe mugamba oba n'akatemamu kajja tambuza feesi yange. Social media mbu nammwe bavuze speed seeka. Anedda oyo nga tannayogera ebyo kubanga ali myaka 3 alimu 28 si bwe kiri. Essola yatandika omukakatako ku myaka 15. Kituufu. Abo aboogera ebyo bali mu 30 years and above. 25. 30 years and above, 25-27. Mwimu n'abaana. Kale ebyo byekwasa abireke. Akolere ku ebyo byayiga mu buto esswala. Akolere ku ebyo. Okay. Ekyokulala ani amukaka okuwuliriza by'atayagala ayitewo buyise simu yiye. Kituufu. Era abeere ku peegi z'abayimbi kati yakolere ku ddiini gye yasoma kubanga eddiini emukakatako. Gye yafuna mu buto. Kituufu. Kimukakatako. Okusala takutandikidde ku social media. Wakutandikidde? Edda ssebo. Kubanga ku myaka 15 ekitabo kiggulwawo. Omwana omuwala kasita agenda mu morning preps. Aba atandise. Kati abantu kwekwasa. Ekyokulala kati ekyoleese example ery'ebit irrelevant etya. Ekyo nnyini kyogedde kya mu ddiini. Kubanga omuntu ajja kubuuza nti nzikirizibwa okukozesa omumwa gwange
on both sides eddiini ekkiriza omukazi akkirizibwa n'omusajja naye akkirizibwa obusiraamu tebulina kye butaakoonako butugamba butya mu nsonga eyo anedda kati ekigenda nti no kati agamasala malala ez'ensonga ndala okigenda bakyegamba naye ng'eddiini yakikoonako obusiraamu tebulina kye butaayogera olaba bwatuuka kwogera nali nkugamba nina twali tusoma mu topics emisango ne tutuukako mu topiki yali egamba nti omuntu senga ajjako omuwala embuzi ne finga miggo waliwo ebizibu awo naye ng'olaba ng'ekintu ekitono obusiraamu bwasomesa okusala enjala so kati ekyokulala social media eno tesomesa ddiini ebuulirira bubuulirizi bweyonoonya eddiini nedda ebuulirira etya kuliko abantu nga tebaagala kuyiga social media kuno nga beefuula ng'era ye buli kyawuliriza. Let me give you an example. Abantu kye bajja okutegeera. Omuntu ayinza okuba weenaaleemu naye ng'ebiseera byawuliriza abannuupu nga boogera bingi nnyo okusinga ebiseera byawuliriza abeenaaleemu okutandikira ddala ku pulezidenti Kyagulanyi naye nga tamuwuliza nti nafunemu byayiga ayagala mu nsobi kwata nsobi okitegedde bakyegamba nkufunye abeenaaleemu bangi mu babuloga beenaaleemu nakina abagiwagira nga bwomubu tawuliriza beenaaleemu naye ng'ekyandibadde kisinga obukulu kusooka kuwuliriza okuva ku pulezidenti Museveni byayogera omubuuza pulezidenti Museveni era abadde ne speech nga ye omulimu gwe awuliriza pulezidenti Kyagulanyi ayogedde ki Ssenyonyi ayogedde ki Lubongoya ayogedde ki Lubongoya ng'era kyagendereramu era nga buli Kyagulanyi waaba bonna speech yagiwuliriza akwatemu ensobi. And the opposite is true. Era waliwo abannuupu nga ye tafaayo kuwuliriza pulezidenti Kyagulanyi owa Nuupu ayogera ki Besigye ayogedde ki nga ye buli kaseera okuva ku pulezidenti Museveni awulira beenaaleemu naye nga tawulira afunemu ebyamakulu era nga ye tawulira era ye talaba pulezidenti Museveni byayogera bikulu anoonya nsobi. Kati ekyo kikwate waliwo abantu nga si basiraamu nga tawuliza bigambo bya busiraamu kwagala busiraamu wabula kunoonya kasobi. Nobaawo n'abalala nga si musiraamu kubanga kati abo okwo ebali nga iri mu yakasimu esobola omukwata ku mutima ng'era omutima gwe guli open naga asiri musiraamu nga talina bulwadde bwa mutima talina fitina ye. Omanyi omuntu waba ne fitina n'ettima n'omutima omubi ye kennyini nnyini ye fitina ye kennyini asobola okwekwatira ensaalwa nti abeera awo nga n'omuntu n'akomentinga naye nga nkimanyi byajja okukomentinga omuntu ebijja mutuukako naye nga awulira afa kubanga omuntu wefitina watuuka okwogerera ekigambo. Olaba tanuulu abookya amataffaali okutegeera nti neeyidde omanyi baba bagisabise eri waggulu kasite egira omuliro nga basaba okulula tebalinda ddira wano kasita bigira omuliro eyidde. Kati omuntu watuuka okufulumiza statement ey'obusagwa neefuluma ne bwagima kitegeeze omutima gwafadda yavunda. Kati abo abantu weebali mulimu atali musiraamu asobola okujja n'agamba naye kasimu wano kyayogedde kituufu. Kakati abo bangi nabo bangi bayitire nga ye tanoonyaamu nsobi abo bangi naye ng'ekituufu agamba g'amazima. Era mulimu abatali basiraamu nga yaagira anze bannaaye abasiraamu bantama bwe baba bakutta mulwaki obawuliriza beesonyiwa ofuna emirembe musigaze embeera y'obuntu kubanga ffenna tuwangalira mu nsi y'emu. Nze sijja kukeera nkya nze kyova olaba nze siwalana bakatuliki wadde abakuliza wadde kubanga sibawuliriza
kubanga ajja bawuliza boogere ebinnakuwaza katusigaza obuntu naye kati ono ye anoonya ntalo azze ku kitamukwatako n'akiwuliriza. Weebale nnyo kubanga waliwo ebintu ebijja kale bwe kikaba kayise ku ssimu n'okawulira agamba abadde agamba abasiraamu abadde tagamba ne why do you comment on Islamic issues gw'oledde tunayingira mu busiraamu kati ate onenya abagambye nti atali musiraamu tagenda kukaaba. You are commenting. Olaba nti gwe kennyini you have a disease. Awo wennyini seeka bangi abavuddeyo ne bagamba soko nindeko nga tunagenda awo kati ate waliwo n'abasiraamu nga bo basiraamu naye nga buli kaseera mu busiraamu awuliriza emisomo kufuna excuse nze bantamisa eddiini era nga buli kaseera agamba nze kyova olaba n'okusaala nabivaako seeka gye bali abo nabo bangi nze kyova olaba okusaala nti kanenywera omwenge naye naalowoozamu nekigenda mutaasa neebuuza yirimu yaabo abasajja kanenywera omwenge kyova olaba nze nja kweyendera gweyojja n'omugamba eddiini tetukiriza kwenda nga ye awuliriza emisomo ng'eredde mu mutima yavunda era abadde tali a practicing muslim ng'era ye ebyobusiraamu nga bw'awulirako akantu akabi nga seeka kubanga abantu balina kye batamanyi baseeka ffennyini tulina okwegendereza bye twogera naye era at the end of the day ne bwewegendereza teri muntu ali perfect ebigambo bijja kuyitira kyova olaba Allah alina ekigambo kyogera n'agamba alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana abo abawuliriza ebigambo ne bagobereramu ebisinga obulungi bwe wabaawo ebiyitire gamba kasita naye muntu kyova olaba bwe tuba tumaze okwogera ng'omaze okusomesa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba abantu bayigirize at the end of every lecture omuntu asome dua egamba subhanaka allahumma bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lwaki kwenenya mulimu ebiyitidde mu byoyogedde weebale nnyo ne kati waliwo abasiraamu tasaala nga ye kennyini kati ate abo bwe basinga okukosa obusiraamu nga they are hypocrites. Abasinga okukosa nuupu si beenaaleemu banuupu abasinga okukosa nuupu opposition bamunda mulimu nnyo be bantu abeeyita nti noba opposition babi nnyo. Omuntu omunnanfuusi mubi nnyo kubanga oli ow'enaaleemu akola bibi tamanyi na ntambula zo. Abantu abasinga okukosa enaaleemu beenaaleemu bennyini abannanfuusi beenaaleemu be basinga ogikosa. Ng'okimanyi Kyagulanyi Robert Kyagulanyi pulezidenti wa nuupu ayinza okuba tafunanga bantu bamufuukidde ezzike nga bantu baaliko mu nuupu ne bagivaamu kituufu nga mwenaaleemu abantu beenaaleemu abali mwenaaleemu ebbanga lyonna nga pulezidenti Museveni abasinga omufuukidde ezzike Bajjeti Museveni First Lady gundi ono Salimu Sali abo nga teri yali avumye ku Kyagulanyi naye ng'ate abaaliko mu nuupu bye bamuvuma ne bamwogerera bibi byereere nga baaga kati omunnanfuusi mubi. Seeka mu nsonga ezibadde zitambula mu ggwanga oleese ku kigambo kaaba abantu abamu baavuddeyo ne bagamba mbu mwe abasiraamu mutugamba ekifo ekyo kya mirembe era kitukuvu lwaki atali musiraamu mwavuddeyo nnyo ne mukikoonako mbu takkirizibwa kugendayo. Nedda kati tuddeyo ku kiri naggambye olaba omupiira nga muzannyo gulina amateeka gaagwo ensero erina amateeka obusiraamu bulina amateeka n'obukatuliki bulina amateeka obukristaayo bulina amateeka. Singa amateeka tegaali mu bintu singa wabaawo effujjo obusiraamu bulina amateeka nga tutunagamba bingi ago ge mateeka g'obuki g'obusiraamu. Agamu ku mateeka g'obukatuliki omufaaza tawasa omusisita tafumbirwa
teeka wali omuntu bw'aba yazaalibwa nga bakadde be taata ne maama bali tebannabagatta mu kkanisa, omwana oyo tasoma bufaaza, balina amateeka agabafuga. Okitegedde? Olaba n'obwakabaka bulina amateeka nti kabaka ava mu bano. Gwe Basebe tozira kuva eri noga nti noba nze kabaka nti tekisoboka. Kati wewe obusiraamu bulina amateeka. Siraba lwaki abantu balippira nnyo omulembe, ebimu ku bizibu bye tulina mu mulembe guno nti abantu naye kasi munga mwendi tutegeera kitono. Amagezi gaffe abantu tetukyategeererako ddala. Oba tulowooza tuli bagezi? Nina ekintu kye nagambako, simanyi oba ogw'omusonga guteeka, ne gamba ffe we twasomera emabegako 2-3-4 omulundi ogwo ogw'okukatabo ogw'12 twagukwata n'essaawa eno omwana obuuza mwana tagusobola. Ate naye gwannema. Tolaba puroguramu ye tusembeyo okukola wagumbuuza. Kakati obuzibu bwe tulina nti omulembe guno ng'enkomerero etera okutuuka. Abantu abatategeera bangi. Kwiga obwongo tetukwata. Bwe tuli bagezi nnyo. Twefuula bwefuzi bagezi. Tetukwata. Waliwo ebintu omuntu asobola okubuuza ekintu ng'olabira ddala noga naye bw'oddayo entegeera yaffe tulwawo okutegeera. Edda bajjajjaffe baasuubulanga emmwanyi nga talina calculator naye ng'abala ekyo kiri bwe kiti nga talina gye byavanga wano ku kicu. Abantu edda yajjanga n'agamba awo wajja kubalawo olumonde muteekewo olumonde muwogo. Omuntu yagwanga n'amenyeko omukono. Omuntu n'amuyunga. Ne baleeta ssere. Abakazi baazaazisanga abakya. Abakazi bannaabwe. Naye omuntu ate okutuusa ne waabaaso kati ate bw'ogattako nti nno amagezi gaffe okutegeera kutono nnyo. Kati ate tugasseeko tetumanya tetwagala kusoma. Okitegeera? Kati bwe kibanga ebyo ebintu ebitonotono birina amateeka. Do you expect Islam as a religion as it is okubanga tirina mateeka? Erina amateeka. Gwe bw'owulira nti nno atali musiraamu manya nti nno biri mu mateeka ga busiraamu. Ne biba tebakunnyonnyodde details nti ate lwaki ekyo sooka okitegeere. NRM owulira NRM nga ppa terina amateeka gagifuga. Kituufu. Nuupu nga ppa terina amateeka gagifuga. Essomero cooperating obulungi kebe primary school wadde nassa liba n'amateeka. Bwe gatabaawo abasomesa bajja kweyisanga bye baagala. Naye gwe do you expect obusiraamu ge mateeka? Waliwo ekintu ekyabaddewo ku social media nawe ndowooza wakirabye bansindikiddeko kagundi kakiriipu nali embaale mu bayizi omwana n'ambuuza lwaki tebalya mbizzi. Bwe abasiraamu lwaki tetulya mbizzi? Lwaki embizzi yagaanibwa mu ddiini? Kati ekyo automatically basiraamu be baagigaana. Wadde waliwo n'ebigambibwa ne mu bayibuli mu ekiri. Naye kyenjagadde kye kino. Kati nze omwana yabuuza lwaki kitegeeza ayagala ansa. Naye nasooka kubuuza nange. Nendeeta nga nnyonnyola ku nkomerero ne ŋŋamba waliwo ebintu mu busiraamu nga tetubu Allah ng'ekyo gamba bwe buti obusiraamu bugamba. Naye neewuunyizza abantu nga balina n'emitwe okwewuunya ne bagamba nti nno bannaaye seeka tazzeemu ansa. Ekitegeeza muno buli kimu nze nkimanyi ansa era mu ebyo bennyininyini ebibuuzo olwo abaana bambuza naye ngamba ekyo sijja kiddamu. N'okiyitako. Naye neewuunya omuntu ng'alina omutwe. Era natuse ne ngamba oba abantu abamu emitwe gibayambako kusitula maaso. Mukyakulemye okuddamu. Anti kati kyegamba bwe mba ŋŋambye ne ŋŋamba kubanga omuntu wambuuza ne ŋŋamba bwekyo bwatyo Allah bwe yatulagira. Ekiringa omuntu bw'ajja n'akubuuza mbu lwaki ofuna wuzu esooka kunaaba mikono. Waliwo ebintu mu busiraamu nga tetubuuza. Nagamba ekyokulala waliwo osobola okubuuza ekibuuzo ne nkubuuza question
nga question gye nkubuuza egenda kuddamu essomero lye nagenda mu si lya busiraamu. That's one. Lye baliko bo bano abatambuza akakiripu. Essomero teryali lya busiraamu. Omwana azze abuuza seeka kino kiri kitya, lwaki embizi tetugirya? Okuwona ebizibu byonna ekirala awo nali nawe eddakiika 5 kubanga nali ngenda kusaza nga obudde bumwe. Namuwa ansa nga ansa ejja muyambako ne ku bintu ebirala. Amma obusiraamu ndowooza bugamba bwe butyo. Kubanga mba kugamba mbu n'embizzi nagisi kati ate olaba omuntu bwe yandigambye we yandikiwulina kale ekitegeeza kati abagirya tulya nagisi olaba kati we muba mulaze. Kiba kiwamba. Waliwo ebintu nga nsobola okubeera mu muzikiti mbasiraamu bannange ne mbibagamba naye ng'ate sobola bigamba batali basiraamu nga batali basiraamu tebajja bitegeera. Bayinza okukigaziya. Bo bajja kulaba ng'abo bavume era obusiraamu bwo ne bugamba ekyo tokyogera. Mumu bwe batugamba. Let me give you an example. Lubaale n'amayembe n'ebyo ebibumbe omuntu osobola obivuma naye ate Allah yatugaana obivuma. Lwaki? Bano ababisinza ne babifukaamira kituufu kye bakola si kituufu. Olw'obutamanya bo kye bagenda okukola okukulumya tebagenda kuvuma gwe bagenda kuvuma Allah. Kati Allah n'agamba mubaleke bakole ebintu byabwe. Kati nze nawa ansa erijjeno kale kati Allah bw'atyo bwe yatugamba basi lwaki musala eswala 5 bw'atyo Allah bwe yalagira. Kiraga kubuuza kiba Allah bw'atyo bwe yalagira. Olwo ebintu bwe tuyita mu magezi kyova olaba omwana nali ngezaako okusika obwongo bwe. Nze saategeera nti no bambuuziza musiraamu basi musiraamu. Ekyokulala ono bw'aba ambuuza lwaki naga nti no Allah atali musiraamu lwaki otandikira ku kyabutalya mbizi nga tonnasiramuka. Ayinza okuba musiraamu nga tasaala. Sookera ku ekyo kubanga omusiraamu ng'asaala eswala 5 ng'alya embizi nga takola na shiriki. N'obawo omusiraamu omulala nga tasaala nga talya mbizi. Mubi nnyo okusinga ono asaala ng'alya embizi. Nti obutasaala kikujja mu busiraamu. Kituufu. Kakati ebintu bino nze kennyini nasomesaako omusomo mu basiraamu mu muzikiti bambalaga obubi bw'embizi. Wano nabadde mu community mulimu abaana batali basiraamu. Nga bwe ngendawo automatically nga nti nno nagisi kino mwana ajja kubuuza ate ekirala. To cut things short bw'atyo Allah bwe yatulagira. Obutagaziya kintu. Ekyokulala abantu abajja ne bagamba simanya bannasayansi bazuula kino gwe ebyo by'ogamba mu Kurani mu ebiri. Gwe lwaki olowooza nti no Kurani erina kuloonya n'abannasayansi? Kurani si we kiri. Kati njagala nkubuuze. Subuhi tusala laakeezi 2 awamu n'ekyo nga tuba n'amaanyi. Kuba tuba twakazuukuka. Ishanga abantu bako bava ku mirimu ate basaala nnya. Kati ekyo oyinza kinyonnyola atya? Kati omuntu abuuza kati lwaki ku subuhi nga mwakulu Allah bw'atyo bwe yatulagira. Lwaki isha? Lwaki magharibi ate musaala akasatu Allah bw'atyo bwe yatulagira. Weetaaga kunoonyereza bingi. Kati mulamanzaani mwandibadde lwaki subuhi bweggwa wemumala emmambya nemulya ddaako awo wonna wonna nemuta mwandibadde kale musibulukanga ku ssaawa 10 Allah bw'atyo bwe yalagira. Nga situnnagenda ku nsonga eno ye best answer kyekitufuula abakkiriza. Allah bw'atyo bwe yalagira. Ekifuula omwana omugonvu ewaka taata yaŋŋambye kukola kino. Mwana wange yoze engatto zange. Taata lwaki oŋŋambye nze njoze engatto? Ne bw'aba alina ensonga. Njoza nina gy'olaga. Ekikufuula omugonvu omuntu w'emize ngende njoze taata nga nkoze eki? Aŋŋambye. Kati neewuunyizza abantu abatali basiraamu abangi ne ŋŋamba era kyenasogera ŋŋamba nga tulina omuswiba nga tulina obuzibu abantu bangi tulina emitwe nga gituyamba kusitula maaso. Abantu bangi
ng'omuntu banna obusiraamu kanku ekyokulabirako ekirala omuntu bw'anoonya amazzi ne gabula ng'agenda kufuna wuzu talina wuzu awamu n'ekyo ng'ali mu suuti etukula kasita abanga wuzu yamuweddeko wadde yeesize ebizigo yina atukula ng'agenda kusaala nga yagaasinze ekyo obusiraamu bwamulagira ebiba twabigire bw'ati akone gundi agire bw'ati ate akoona mu ttaka kati omuntu ayinza okubuuza kati gw'olabanga ddugala Allah bw'ate bwe yagamba lwaki ali mu suuti akoona mu ttaka Allah bw'ate bwe yagamba ekikola kino seeka kyenjogedde ekyo kitegedde nkitegedde tulina ebintu ebimu bye tutabuuza omuntu aba kuba Allah yakiragira kakati omuntu omukazi nze ndi naye era nze amufundisiza olubuto era nze kati ate lwaki mwagala mutugatte mutuwoowe senga amanyi nedda maama amanyi ndi naye kati ate mugamba ndi mbwenzi Allah bw'ate bwe yagamba maama tagaba wadde yawo kati buli kimu bw'onoyagala ensonga waliwo bitaliiko naye eno jeno ansa Allah bw'atyo yatugaana embizi full stop tonolooza bintu bingi kyova olaba nalimbawo example gw'osobola okubuuza Allah lwaki ennyinda eri wano because they are young nteekateeka obwongo bwabwe okitegeera naye neewuunyiza abantu ate abakulu myaka 4 mu giijo kubanga abantu abali ku social media bonna bakadde bantu bakulu eŋŋamba banna ekyo tosobola kitegeera nti bannange obusiraamu Allah bw'ate bwe yalagira kyova olaba nasooka bate ng'ennyindo bweri wano bootabuza lwaki Allah agiteeka naffe waliwo ebintu Allah embizi sheekhe lwaki don't eat pork Allah yatugaana asimba zati ebirala bijja niwedde mba maze okuddamu oba ekigere kigambo bino ebirala nti embizi nkyafu ebyo kubanga omuntu bw'ona oyogera ekyo n'omu ebyokulabira ku muntu kagamba nze nga sirabanga bukyafu bwayo ne kati ate eri ansa wamma kankireke Allah yagaana yeseeka ekintu kino kiramulwa kitya kyenjogedde okitegedde nkitegedde seeka kati nti tuli mu mulembe nti abantu tubadde ku kya beki bannaayi lwaki tagenda kukaba waliwo neyabuuza n'agamba mugamba nti kaba yamanyi kati yayiseewa kati kigambye nti kati tunulira omuntu ngo era tunuga bannange bw'aba mukazi n'ogamba ng'osaasira agenda omuwasa ng'osaasira agenda omuwasa bw'aba musajja n'ogamba ng'ategwa anaamufumbira ng'ate osaasira baanaazaala kati bw'aba mukazi n'akomentinga bw'atyo n'osaba busabi nime kuzaala baana batwala bwongo bwo kati ate yayiseewa enyumba kati amugamba ennyumba ya muwendo nnyo nga talina kyeyabadde nedda wulira kati oyo n'atamanya ebintu bimeka wallahi ng'osobola okuba ng'olina by'okola ebitali bituufu gavumenti yennyini nesooka neekuleka nenge ekulaba ogenda wano oyita kwe nedda kanku ekyokulabirako ekyangu ensi ezirina security ey'amaanyi America bagga bw'ogenda n'enjaga omulundi ogusooka in most cases tebasooka kukukwata bakuleka ogenda otunde tofuna akasente olaba nayiseewo ogwasoose gwe n'olowooza nti olimu otegeera nnyo security ennungi ekola eggwanga bwe bazuula nti wali waliwo omuyege tebamukwatirawo basooka ne balaba akolagana ne baani ne balaba entambula zo ne bakola batya basooka bakuŋŋanya information yonna webale nnyo naye ng'abantu tebalina nnyo kisa kati gw'oyagala
Allah akwatirewo omuddu we. Kati era ekyo mbu kwolamula n'ogamba si nnyumba ya Katonda ese. Emizikiti musaliramu abatali basiraamu nga bazze kubega. Ng'omuntu si byaliko n'atekendeeza n'engoye n'akuza n'ekirevu. Nga si musiraamu? Mu mizikiti mwebali. N'amalamu ebbanga? Bangi. Waliwo omuntu ajja ng'omulala musiraamu naye nga tazze kusaala azze kubba ngatto. Naye nga Allah amulaba. Gwe kyogamba nti nno okakasa okutemula abantu kirungi. Okutemula abantu kirungi. Naye abatemu tebalina okubba kirungi. Si kirungi. Gwe kyogamba nti nno bye bakola ebyo Allah batabalaba. Kati oyo abuuza ekyo alinga gaa nti nno Allah taliiyo kati kyaba agenda okuddako kyegambye nti oyo oba osaasira bambi waaba mukazi oba agenda kuzaala baana ba. Era osaba busabye abaana bazaala baleme kutwala ntegeera ye. Mukama nyumba kati mbuse era waliwo ne bennalabye nga balwana nnyo muzirimu ayinza okuba we yayise nga kapande teyakalabye. Kye nagambye nti ate ye tetumunenya. Tunenyani? Mu Saudi wano wennyini abaana b'e Riyadh bakimanyi. Atali musiraamu singa bamukwata n'omwenge tebamubonereza nnyo. Wano wennyini wetuli? E Riyadh ne bakwata bakubonereza nnyo. Naye ate omusiraamu kubanga bakisuubira nti omuntu ono tali musiraamu ayinza okuba mbi tamanyi nti wano mukyamu. Tebukkirizibwa. Okitegeera bakigamba nti abantu ekyokulala tusaba bannyinaze abaagenda okukola mu Bawarabu wano wennyini we tuli abali Riyadh bali luddawa abali Kuwait mu bifo ebyenjawulo. Nkakasa bagenda okuva e Uganda bajja kukola. Ekituufu? Bajja kukola ki? Kukola. Bajja kusoma busiraamu. Bajja kukola ki? Kukola. Tekikuwa moral authority kubeera nti n'ofunye authority olw'okuba oli mu ggwanga ery'obusiraamu. Kika totandika okwogera obusiraamu olw'okuba ensi gy'okoleramu mwe muli kaaba. Ekyokulala okubeera nti n'oli n'Abawarabu gwe wawulirako nga tukugamba nti obusiraamu butambulira ku Bawarabu. Obusiraamu butambulira ku Qur'an, ebigambo bya Allah ne ahadithi ya Nabi Muhammad. Waliwo kino Bawarabu. Mmwe okumanya kinagambye nti waliwo abaana ababi abatali balungi. Kyemugamba mu bannayuganda temulimu mmwe abasiraamu nga wallahi musinga Abawarabu bennyini okusoma Qur'an. Abawarabu bangi tebamanyi kusoma Qur'an. Tetulina baana abaalinga ab'omwaluwa abaalinga ab'omu Western nga n'omusanga nga ku level yakola Luganda n'aluyita ate n'asinga Omuganda. Owa wali wennyini. Tewali bantu bazze ne bakoopinga embeera zaffe eza Buganda, embeera z'obuntu, kufukamira, kuba n'empisa, kubanga Abaganda balinga bantu bampi. Ne babeera ate bantu balamu ate okusinga abaana Abaganda ng'ate bagenda bakunama. Seeka ono bbaawe musiraamu ndowooza tekirina buzibu kugendayo. Anti kyegambye si bbaawe tewali bufumbo bwa musiraamu natali musiraamu. Mbu yamuwadde akaweta. Ate kati oyagala naawe egambe nti nno kati kyegambye nti omulembe gwe tulimu gwafa. Omulembe nedda twetaaga ffenna kusabira nga nange mwendi nti emitwe gino gye tulina gye tuyamba kusitula maaso. Gwe kyogamba nti nno abantu okufuuka abafumbo kaweta, gwe mu busiraamu kaweta. Nze kunze si kaweta. Chosen bikere wedaga baawange. Nedda wabayoge anti bulira kyenkugambye tamanyi era tanenyezebwa. Katulina mukole nti nedda ebyo si bituufu. Era omuntu ali mu kintu kino kati ate Allah bwe kibanga ffe abantu tusobola okukiraba tugamba omukazi ono nedda kati ate Allah wakisa nnyo era Allah tayinza kubonereza Chosen Beki. Ono omusiraamu eyamututte n'abasiraamu abamuwadde visa. Seeka Allah tagenda kubonereza Chosen Beki. Tamanyi. Ye badde tamanyi. Naye ate omusanga
tugenda okusaala asigala mu hoteri yeebase. Tojja kuganyulwa. Buli wonoobuuka steps tojja kuganyulwa. Era ojja kuddayo era togenda kufuna bwennyini ebirungi Allah bye yalagaanyisa eri abantu abazze mu umra oba mu hijja tojja bifuna. Bano bali mu bwenzi. Simanyi nze saagala kwogera kuba naye nga bwegambye nti omuntu webabanga tebabagattanga mu mateeka matuufu bikoze bitya eyeebazina. Buli muntu yenna ate saabo bokka era bangi kati ekyo ate nzenna kye nafunyeemu. Kiriwa? Lwakuba Allah yalaze Chosen Beki gwe gw'olaba n'oyo nzenna kye nafunyeemu. Kiriwa? Waliwo abantu be babadde batera okuleeta nga bwe nagambye nti edduniya omuntu bwe muyingira omusiraamu akola buli kintu. Ebibiina waliwo abantu be baleeta oli n'ateekamu nteeramu visa naye ng'akimanyi oyo gwateeddemu visa ne batuuka ne babawa ruumu ng'akimanyi si bafumbo. Ne babateeka mu kifo eky'ebbeeyi. Kati waliwo n'abalala kati olaba Chosen Beki waliwo n'abalala bateeka okuba mwebali kati ekyo Allah yagadde tugolokosa. Waliwo omuntu asobola okuba musiraamu njagala kusiraamuka naga tubikyagenda Makka eri gwe toyogera. Ekintu Allah okuggyayo ekintu ne kigira kiba kikoleddwa emirundi mingi. Ekya Chosen Beki tubanenya bwe kyabadde kine bikoze bitya kubanga naye waliwo n'abawadde visa abo wadde bakibikkirira simanya kubanga era automatically yakikoze ng'akimanyi musango. Kubanga olaba oli wagira n'agamba nedda abadde bagenze simanya kuyimba n'ayitirako eyo. Abo boogera ezo visa zaafuuka nzibu kati bafuna visa za umura. Bugenda obuuza abaana b'Eriyadu si yo yekka abayimbi bangi abatali basiraamu abagenda okuyimba Eriyadu luddawa kubanga visa ye Saudi jukira tomala gagifuna visa okugigula ng'ogambi katugambe invitation bakuyise olina okugenda ku embassy tulina embassy ya Saudi. Kye nagambye nti emitwe gino abantu gituyamba kusitula maaso naye ebisigadde kati abaana bebakizuula nti kizibu okuyita ku embassy kati ng'ate ekkubo bwe kibanga visa ya South Africa nzibu awo nekyo gabuli bamukkiriza bw'oze ye Saudi eyinza okuba agamba araganguwa bwekyo eriko emisoso yayo. Kati ate bw'ojja nga tuli musiraamu ogenda nigo ogenda okukirayo kale ogenda kulamba nimbamwe kati abaana bagenda okola ne bagamba tukoze tutya osobola okwetuuma erinnya gundi kati oba si ekyo ne bakozesa abantu ba umura era ezo visa oyinza okwekanga abayimbi abagenda vakakone yazze Kaaba oyo muleke. Waliwo abantu abakwata visa z'abantu eza umura ne baziwa bano nga visa ya $10 gyawaggwazze $15 ng'oli amwe n'ogamba ajja Riyadu kubayimbira si musiraamu mumpe obukadde 5 nze muteeremu. Jjukira oli omusaudi kasitoogira bw'oti ye amanyi oli musiraamu bayinza obbigiraawo kituufu wadde kale amanya gayinza okuba nga siga abasiraamu kati waliwo yayinza okukibuuza nagamba kati amanya aliwo ebintu babikola ayinza okuba ne gundi ono yalayira yasiramuka ezo ebbaluwa zigenderako. Abaana bangi be baawa nga yali si musiraamu ebiwandiiko tetumanyiyo bantu nga yali si musiraamu empapula eza P7 n'asiramuka eno ebiwandiiko bigenda nga bikyuka kati ebyo bintu sobola ogenda banyonyola ono yali si musiraamu wano kyobola passport yagigira naye yamala n'asiramuka kale kati nga tunalaba kino ndowooza tubawa example kunzi ewaffe tuli basiraamu ddala nange ndi musiraamu naye ku passport yange tekuliko linnya lya kisiraamu naye nazze kukolawo omula baganye nga tetugenda nnyo wano tuwe gw'otudde naye kankubuuze kati lwaki ogifuna amanya gatali g'abasiraamu kitegeeza walina emizannyo gyo nga nawe walina gye wali oyagala okgenda. Nze kuva mu buto ge gamanya gange ge baakuwa Masembaanyi Elimiya wamma ne wazze kukola ki kola omula kakati lyali lina kubeera Alimiya naye baŋŋamba jjajja lyamulemanga okwogera ne baliyita Elimiya lisigalayo. Kati kikyenjagala kati omuntu waliwulira yayinza okugamba liri mu Bayibuli
naye nga lyali lirina kubeera alimiya. Kiki enjagadde mu kino? Ono yakoze era baseeka mashallah, naye abange wallahi Allah mukwata mpona n'essimu gayaavu. Abantu abatwala abantu e Makka abagaba visa muti Allah. Osobola okukola emizannyo okumala akaseera ne Allah akufunya bw'ati. Olunaku oluli kyanga Allah asazeewo mugyeko ekyono visa nnyingi eza umura muziwa abantu abateekeddwa kujja mu umura. Ne mujja kufuuka sababu. Allah edda yazikirizanga ebyalo teyamalanga gazikiriza, yasooka kusindika bannabbi. Wayitangayo ebba. Omulembe gwa Nuuh yasooka kubasindikira mubaka prophet. Tulina ebitundu bye tulabye nga bigwamu tsunami, bigwamu amataba ne bagenda okugamba ekitundu ekyo ab'ebitiibwa. Kye nagambye abasiraamu tukyuseemu mutye Allah. Bano abazigaba nga bo bagaba nga bwekimanye bulungi gwenjigabira si musiraamu. Duniya kye nagambye nti omuntu ku duniya anti akola buli kimu. omuntu butaba nga talina ddiini mu mutima, tatidde Mungu. Kyobola okutya Allah mu kyamani mu lwatu, alaba nga ataani anaamutegeera, yeerabidde nti Allah amulaba. Seeka tamanyi mbu waliyo akaseera ajja kutegeera nga ak'okubeera face to face, ajja kutegeera nga bamutadde pamba mu nnyindo. Naffe tusaba Allah jalla jalaluhu, tubasabira mukole tawuba nga akaseera kati wallahi temugenda kusobola. Ekira muganda waffe Ssekajja, muganda waffe Ssekajja, ebintu byono Chosen Beki ate weewunye ono omukazi bwina okukeera ekya n'asiramuka ekisoboka na practice ng'obusiraamu n'abeera na bulungi. Allah Ssekajja nakwata olw'ekikola kye wakoze ekinene, ate gwe naggoba abo bangi be tulabye nga bwe ngambye omukazi talina musango, kubanga ye already bamulaga bulazi agamba ono bba wange ate kasita system asooka n'abadde sigimanyi. ne ku Ssekajja naye kukivaako kati wateeka okuba waliwo Ssekajja mugende bala tekirina taabu, tusobola ogenda mugende tewali taabu. Naye abange kyova olaba omuntu waba abadde mu magye n'akola omusango mwe bamuwoleza si bawoleza civilian, ekituufu omupoliisi bwakola kubanga gwe babamanyi nti gwe ebintu obadde obimanyi. Okitegeera kyegamba? ekitegeera Seeka. Abange tuddeyo tufuuke ekyokulabirako eri abalala. Essaawa eno bantu bayinza okugira n'ogira, omanyi omulyango gw'oyagala okuggula munene. Allah, omanyi omulyango gw'oyagala okuggula? Mulimu Seeka abagala okwetikka obuzito obugenda obbalemerera. Nkugambye Allah mukwata mpola n'essimu gayaavu. Wallahi Allah bwakwata tata asobola okuwa omwaka n'emyaka n'emyaka. Era nze siwagira ky'abantu bagambye simanya veyo Seka kola kino Ssekajja teyakosezza bantu wabula wakosezza wajeemedde Allahu. Si ye yekka abaamuwadde n'abaamuluŋŋamiza ku ekyo, kubanga ekyo tekikkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu. Nekola tawuba eri Allah ng'oli wekka. Ayi Allah nsonyiwa. Gwe teebereza buli eyalabye ka vidiyo ako omusiraamu naye bannaaye abantu buli omu tuli yakolime bukolime golooza bigenda kukomawo. Era tuli ku kimu tujoogeddwa. Chosen Beki ye tebijja mukwata kubanga tamanyi. Okujjako nga naye yakikoze intention mu mutima nakangendeyo tulabe kibana ekyo kirala neffe tumuloweza kirungi takola ki tamanyi. Ekitegeera kyegamba nabwe ekityo abasiraamu tutye Allah. Ekirala abaana bakadaama kino tukiddamu. Ffe obusiraamu tebakugambangako tetukugambangako nti oba oyagala okutegeera eddiini buuza Abawarabu, tunuulira Abawarabu bagamba Qur'an egamba ki, ahadithi nabbi zigamba ki. Kati ebyo byogamba Abawarabu beno biralamu. Abawarabu abasiraamu mulina omutima omubi. Abasiraamu mulina
Gomwana yagenda okukola obwakadamu okwoza ebikopo. Nze neewunya okwoza kuno ebikopo n'okwoza engoye z'abawala bitandise kati olwo wafuuse ddi omumanyi alima. Anti basinziira ku bali ne bagamba abasiraamu tulina emitima emibi. Abasiraamu bangi abali e Kenya, abali e Uganda, wallahi nga basiraamu balungi bapracticinga okusinga abasiraamu bali mu nsi entukuvu gwe gy'olowooza. Abasiraamu bangi abali e Uganda. Ekibiina ekiri mu buyinza mu Uganda kibiina ki? NRM. Gw'okimanyi oyinza okwekanga nga waliwo abantu bangi ab'opposition ate nga bagondera nnyo amateeka g'NRM ate okusinga ab'NRM nga be bali enguzi bevayoletinga. Kati gwe bagambako nti omuntu awangaalira kuka abantu bonna bonna ababeera mu nsi erimu kaaba erimu ki mulimu muno abantu abali muno nga bawangeza emyaka 5 nga tebagendanga kukola hijja wadde umra nga n'okusala tebasaala. Kati gwe Madina ne Makka yennyini musajja nga tasaala. Ekyokulabirako ekyangu kiri kino ye muntu abeera ku muzikiti. Ennakasera waliwo abantu abakola ebweru nga batunda na bintu bya busiraamu, batunda enkofiira, n'atunda entasbihi, n'atunda amakanzu abantu ge basaaliramu ng'ayina n'ekirevu naye nga baaziina. Ate bali abava eri ewala abakola mu katale be bajja ne basooka ne bayingira mu muzikiti. Ono ayina imaani oba kimeswala nga ataalyoka agenda afuna wuzu naye abamu n'okusala tebasaala. Tekiri nakasera wokka ne ku sipuliimu babikola. Kati ekyo kyekyokulabirako ekyangu. Okulira n'ennyanja omuganda gange okulira n'ennyanja sikuliira. So kaakati abaana abali mu kyondo kya Buwarabu mwekako emitwe gino gitegeeremukko. Tekitegeeza okukola mu nnyumba y'Omuwarabu. Baali bagambyeko nti obusiraamu mwe tujja amateeka g'obusiraamu tulabira ku Bawarabu. Ekyo baali bakigambyeko mu Qur'ani si wekiri. Bagamba Qur'ani na hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Gwoba osaala mu swala oyina woyitira ku linnya ly'Omuwarabu, oyina wogamba aya kati Abawarabu mujje mbalabe kati swala ewedde. Byosoma Qur'ani byakusomesa ne lwaki buli kaseera ogamba eno Abawarabu biralamu eno Abawarabu. Please tusaba ebenkera okukola mirimu gyakutwala. Lekerawo komentinga ku bintu by'obusiraamu birina amateeka okujjako nga wabusoma. Sekanga nkuta mu bino byonna ebibaddewo waliyo n'abasiraamu nga takkirizibwa kutuuka ku kifo ekyo. Tukube bulungi tutooca bantu bakitegeere mbono kye yakoze talowooza mbu eddiini yaabwe yokka mbu tetubaagala nnyo tubasosola. Naye ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mulimu eyagaanibwa. Ekituufu okusinziira ku mateeka g'obusiraamu amatuufu nga tuggyeko n'abantu obbaagaliza. Omusiraamu yanditeekeddwa okujja e Makka just lwakuba obusobozi bwa ssente aba tannafuna. Naye ali kiriyadi ye muntu ng'omutima gwe gwatukula. Amakulu mu mutima gwakakasa nti Allah ali omu era tagattwako. Kubanga muli akakasa era akimanyi nti Allah yamutonda teyayambwako kati tasaba birala asaba Allah yekka. Era akimanyi Allah yekka yagaba emikisa. Amakulu takola shiriki. Ekirala ng'asala eswala ezi mu bitonotono ebitandikibwako oyo aba aseseetuse. Ng'ebyo yabinyweza takola shiriki, asala eswala ze 5. Ayinza okuba ayina ebikyagaanye kati oyo omuntu nga tusala swala 5 kati emakka oba ononaki totowaana okujjako ng'ogenda kujja kukola tawuba. Kati ate waliwo n'omuntu omulala osobola okuba nga tokola shiriki osala eswala 5 naye ng'ate olina amazambi g'okola nga galimu okukosa abantu. Oli mutemu, oli mubbi, okutula oluganda, ojeemera abakadde, oli azaamanya. Kati gwe byonna byonna nga bw'okola emirimu ate tegigenda. Gikoma ku dduniya tegigenda. Kati naye ng'ali muhimu ebisookerwako butakola shiriki n'okusala eswala ezi 5.
okujjako omuntu nga azze n'akyuka kisa omuntu asobola okunagamba wallahi kantandika okusaala naye ekyo kyabulirirwe tetusobola kukizimbirako kuba tetuzimbira ku minority omora ne hijja enyuma nnyo omuntu nga bino ebitandikirwako musiraamu amakulu yava mu pulayimale P1 P2 nayita P7 kati bintu bya mitendera sibya kuveeri kugira bugezi ne mu kanisa tosobola kumala gagira wakatandika okusaba nti ate bampa obufaansa bubampere nza abakulembera kirabanga olaba n'ebibiina by'obufuzi so batula ku seeke eno gye ne President Museveni gye babaddemu sia mbw'okuba nnyo omudomo oli buloga olekaana nnyo ovuma nnyo Kyagulanyi mukati olinye ku seeke waliwo ebigobererwa ne mu ssomero tosobola kubanga era mu ssomero prefect waliwo abantu abateekeddwa ku aspiringa for HP wakajja oli mu senior ono senior Tumbu nedda negala beera Edgar nedda era waliwo qualifications zoyina okubeera nazo kakati n'omuntu ekyo kiri n'okusiiba kulina amateeka naye kati nga engeri gy'ombuzi ekyokujja emakka omuntu lwaki ojja emakka omulanga toba omulanga olina amabanja g'abantu ojja emakka okola ki ng'olina amabanja g'abantu nze kwegayira Mungu nedda ezo ezikulese tandikiro ate ozza oti wasasuddeyo ate wali watambuza bigere kati byonna kati olina amabanja lwaki ojja emakka kati olaba nti n'ebintu kyobula abantu tebafuna mu bye bakola olina amabanja g'abantu waliwo omusajja akubanja emitwalo 4 ate wakuta obukadde 5 atuze makka ate oli ku showbiz gwani yaga nti n'ebintu bigenda omusajja ali eri akaaba mitwalo gye 8 tuva makka katulwa abantu so kusasula mubanja g'abantu kyobula abantu basaba edduwa tezaanukulwa basaba essaala tezaanukulwa kubanga abantu baabuuka emitendera tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire amin akkiriza okujjako mu kifo kino Allahumma amin ate aleme kwawula nakyo nsaba Mungu anteremu baraka amina buli mwaka akulage ku ssaala zo inshallah abatannajja abawo obusobozi tusaba Allah jalla jateeka obutebenkevu emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe bannaye naffe twabaddeko awo mu luwummula kaseera ke twabaddewokko ne kati alhamdulillah twebaza Allah luwummula lwaffe lwabadde lulungi kati okomyewo okwasaganya ebitabo kati mwaka era mulamba nga tetukulabako eri twakomyewo era omuntu luli nabaddengawo nga kitegereka nti mwendi naye salabe sinalako ku bitiizi iwa eno gyendi olaba ki ate lize tutya bakuvuga taxi nazeemuuba muganda wange ensi erimu kaaba n'erimu omubiri gw'ekitonde ekisinga ebbeeyi eba yanjawulo baraka nagamba emabegako wano mu kyondo kya Bwarabu pulezidenti gwe bayita pulezidenti w'ensi yonna Trump yali eno nga azze kusaba bamuwole azze kusaba kati ekyo kikumala tunuulira engeri gye bayonoonyemu omupiira kankuwa ekyokulabirako ekitono bateeka ssente wezitagenda ne basikiriza omusambi naye ng'eno teri muntu gyajja kusanya kubanga eno ddungu naye ssente baziteekamu kati emmotoka eri abantu zebajoga naye omusajja aziteekamu bikuta bya ŋŋamiya seeka naawe ojogereko mu byalo by'emadiina mundeyo mu madiina GMC musanga omusajja ate nga tawuliramu GMC ebikuta bya ŋŋamiya leero gwe
nziweruze endabye nga ziri mu Uber. Ne Uber yaffe wakamala bwe nakunya. Uber yaffe eri ewaffe Paso bitiizi kati ate waliwo era kyegambe kati waliwo omuntu ayinza okwetumikiza n'akomentinga. N'agamba ki? N'agamba anze nga saaziraba emirundi gye nakagenda kyokka ajja mu omula n'amala we nakunya n'agenda n'agira tatambulangako kati gwe toyinza olina bingi by'otamanyi. Ova mu woteeri n'oyingira omuzikiti. Bwe kati kankubulire waliwo entende ne woba wakajja wano emyaka waliwo entende z'otalyangako nga zanjawulo ng'era oyinza n'okufa nga toziridde. Ebbanga ly'omaze ng'ojja wano. N'abo baana b'omu biyumba mulina bye mutamanyi. Kati woba okomeetinga kati abaana b'eryago bamanya bife tabu. Bajjayo ddi? Waliwo omwana asobola okumala mu kiyumba ng'ali Riyadh amaze emyaka 6 nga tajjanga okukaaga. Kati weefuula olaba obeera mu Uganda. Bw'okimanyi waliwo abantu abali mu Uganda bangi ne basinga obungi nga tamanyi mazzi g'okya geetokota g'ekitagata we gali. Ekituufu. Kati teweefuula nti ensi ogimanyi. Okay. Okitegeera? Batuleeta wano abantu bajja mu omora waliwo omolozi batagenda batwalamu. Abakazi nga tebajja kutwala mummo nga shaliya eri mu lyalo 13,000 bukadde 3 nga bawarabu be bagulamu shaliya bukadde 3 tawuliramu. Ekitegeeza we waliwo otwabadde n'amampati ne baganda bange ne tugenda tulaba nti obuwetaweta kati waliwo mukwano gwange nga kenkana nno wekati waliwo mukwano gwange sijja mwogera linnya yagamba bwe yajja muhijja mwana we namuga genda njagala golo ne muga nti nno tugende nanga kutwala wali twali Makka wali atuge akamanjaga bate nyaleyo obuntu nga busatu manyize nyambala golo n'abusongako bwayaga n'asongako twasoka ne tujja Abarabu ne batatuwa biseera kubanga no amaduuka bogayingiramu aga golodi Abarabu bwe baba Abarabu va kuba n'abayindi be batale yo Mwarabu tava mu katebe tolina sente ze kuliisa maaso waliwo abadugavu bamanyi kati nga Nigeria kubanga ajja ne zikola bamanyi baye ne waliwo abantu banagamba Masembe waabwe nzize ayina sente azze kutunula okulabako bulabi waliwo nsebo Abarabu abeematira n'akulabirawo waati kakati basooka tugira naye waliwo kati ajati nangamba wallahi buli nafuna kasonga ko nagamba kano ajati bana bali Bulaaya nakasonga ko Mwarabu nakajjayo nakapima bapima bupina na mulaga nambuza sekezo zirimeka anti yaziwandika muri yale ne mugamba kubanga yateekako 10,000 riyals anti gwe mutwalo gumu bukadde 10 era ngabo babutono era bwe yakateekako nakayana nga ne akayana nze ne muga gwe waliwo bimanyi isituma ne mugamba isituma ki ngogamba ono atupalira ne mugamba bakoze ensobi ne mukaya ne mugana edda nafuna akalla katulaga nagamba musobola okugenda ewalala Omwarabu ngabagamba kati simanyi oyo abayindi ababe kati Abarabu yali atudde wali netugira awalala nafuna akalla akatonona nzijukira ke baateekako nga ka layisi kali kameka kati nga netugamba katugendeko wali omanyi waliwo amaduuka g'obaamu n'okangamu noga kati ng'e Uganda jangu wallahi Omwarabu wantamutiisa yolamuza ekintu nti ogendeko wali mbu ofulumemu mbu akuyite netugenda netubabu kati nina omuntu muganda wange nali naye n'agamba netusobola okugenda Jidda wali ago tujidda mugende Jidda mwere Jidda mujja kufuna ebintu Omwarabu yebagamba mugende mugende ko tujidda kano kaali kameka kati kana akalla ke yakwata katugenda wali eri natuterako nga kalimu 5 bukadde 5 n'ekitundu kinkana katono kati yayagala kapini ataako mu matu ne tuba tuli awo n'agira ne tudda walo nga bano baseera nga wangambye olina sente tuba tuli awo ne zireeta Omwarabu omukyala wala n'asonga n'agira bino waliwo binene bibateeka mu gundizo n'agira n'agadda tugamba ne bamuteeramu ne bapima saalabayo sijjako
n'ebyo yalonda n'obunene bwabyo bwe yamala n'amuteeka n'ajjayo kaadi ate kubona agenda munno yali atya munno yafiiringa atya leero gwe kati ffe tulina omwana olwo emmotoka ez'ebbeeyi Uganda ze tutya musoma n'omwana ng'alina emyaka emeka ng'ali myaka nga 2 ng'avuga mmotoka 19 n'apaakinga emmotoka ey'ebbeeyi waliwo emmotoka lumu gye bagaba naye bagulidde sipiika emmotoka ennungi kati omwana lumu yagikuba akafaananyi n'agiteekayo n'agakalera waliwo omuyizi wa n'agijjiddemu kati omwana emmotoka bwetyo sobola okujja ng'asoma ku makya sabaa agenda kuvawo nga 7 nga bwanyumyako ne banne kale nga jagenda baada dhuhuri najja ssaawa emu kitundu n'asooka beera n'agireka ng'etokota kuva ku emu kitundu paka 8 dhuhuri ng'ewedde ng'etokota anti esitevaako esitevaako gireka ng'etokota essaawa 6 nabadde ne muganda wange oyo ne tugenda mu dduuka ne tusooka tulamuzaako akaasoosa awo tewali buzibu bakapime twakomye awo kati bamaliriza tubabuuza zaade sente meka milioni 1.8 akaweta erula naye nga kawebuka nnyo ne bagamba mugende omukulu ono n'asigala ng'akyalimu akaani n'amubuuza edduuka lyonna ddamba lirimu mmeka gyabadde emitwalo oba 10 ejaddo ng'edduuka kapito gwalinamu kapito noza yenkanawa kati nze kankubuleyo ekyama balanga singa olumu y'omuvubuka omuwuulu kati kankubuleyo ekyama ffe tuba tusomera wano tetugula kanzu ez'ebbeeyi bwe tuzigula tetuzambala ku jamia ku university lwaki nedda gondabyeko nga nkolera mu kanzu efaanana bweti nezino zetubaamu noba weekakabye nogula mitwalo 40 oba liyale 10 ogula ezo liyala 2 yonoya ate ogenda jambalirawo bambala ziriwa terinawo agenda kati olwani akutya ne Uganda oyambala ekanzu ya mitwalo 10 nogenda kumudde kanzu oseka mitwalo 2 mbanyomye oba onyumyewa mitwalo 2 mbanyomye ne wano soka sejoga wano ku mitwalo janga 2 akola ki mitwalo 2 ne nyambala nengenda kusomera bwe kibanga ku lisano tajooga bwe kibanga ku lisano tajooga liyago gole mulaga atajogani kusiano bali bebakama ajogani mukozi kyogamba mwana asobola okujja okulaba omupiira n'agireka ng'etokota n'agireka ng'ekola ki ng'etokota ebyo bya bulijjo omupiira omupiira ogw'eddakiika 9 obumulimu baasi esobola okunona abantu bano abalamazi nga baasi nejja ssaawa emu ng'abalamazi bagendagenda ssaawa 5 n'agireka ng'etokota dda wali baasi bubaasi tokota omunika yagire saatokota tawulira mu katale essaawa zabadde banga 3 kati era kyenagambye olwo kati agamba nagamba anti amafuta anti kyekiraga obugagga bw'ensi ensi mungu yagiwa emmere wano eya layisi ng'ate olidde kimu mitwalo 2 ate nga temuli nva lindako olwose niogerako ekyekintu omukyala weda temuli kirimu naye liyalaaga omukyala weda kati ate mwe mulina ssente naye kati ffe mwe mugula ffe tetugulaawo abayizi ffe tulina gye tugula ewaffe batusalira sa mpola mpola kuba kati breakfast oba olidde 15 lunch n'olya 2 saa 3:05 n'ekyeggulu n'olya 2 5 mitwalo 5 n'ekitundu omuyizi
naye ate weewuunye kati kankubuulire kati laffe abakaaba oba abaana bakaliba najja n'awaayo ng'abaana buli lunaku bali abaana ali ebibiri mitwalo 2 nga mwana muyizi buli lunaku awaayo ebibiri byawani ali ebibiri. Seeka tuwe dduwa. Ne kati okitegedde nti eno tebajoogayo. Nkitegedde. Kasana alabye emmotoka ze tujooga nga ziri mu poliisi. Uber. Kale poliisi kalekaleko. Uber. Kati nno Uber kale. Naye abasajja bamanyiira. Giye musinge emabega waliwo ebikuta bya ngamiya. Jamu kiwulidde? Kati nno waliwo gw'osanga nga emmotoka ya bbeeyi ng'eno ekyemabega yakigira nga atundiramu nnyaanya. Nyaanya michungwa ng'egyo nizo omusanga ku kkubo nga gize yavudde mu nnimiro teekawaawo ng'ataddewo akabokisi awo. Giri mu gundi eno. Ani ngamba buno anti omuloka waffe eriwo bokisi. Omwana akuyisa kati nga bwala pick up yakaguze atunda ennyaanya atunda ki ali kukuba. Wekyolina okumanya Abawarabu Allah yabawa si kuba nti nno anti mulimu Kaaba n'omubiri gwe w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ekyo kati waliwo ayinza okkiwakana ne bagende babuzeeko ku ba government officials ku zi gavumenti nti Omwarabu aba akuwadde ng'alina obuyambi bw'aleese n'Abazungu ani gwe mwagala aleete kubanga Omwarabu ateeka obuyambi ewantu nga talina interest gy'ayagala naye Omuzungu akwate n'afuna kyakugisaako eno be Bamerica be Bachina be baki akuweesa guno ne guno ng'agagala ofunde. Era abantu bonna gwali owulidde baddiira bali mu America wali owuliddeko baddiira abasikaminga ssente nti bali babeera Dubai babeera yewali bifala yewali ssente ze ez'ekyonoonere ssente y'Omuzungu amalaga gye era Balasha bonna abasajja bagezigezi bali muno mu kyondo kya Buwarabu. Kuba Omuwarabu akuwa ati tanonooza osobola kizibu okukuba Omuzungu ssente ng'agibonedde kizibu okukuba Omuzungu akadde ka $1 ye ng'otya naye ng'Omuwarabu osobola omukuba akadde ka $1 n'atawulira namu n'agamba kale. Tuwe dduwa Seeka tuve wano bamaseeka abo bakwagala. Ate banja bali bataddemu ihirami ate bazimayo zisiba kati banjagala bakole ki obayigirize naye nze tusiigiriza bwereere nesi ebyange byakusasula eyabaleesa ajja bayigiriza bintu okukungu ako nti nno omuntu anguddeko wano sibo nze ndi muntu eyewa respect sibo ibada nedda njagikolera abalala Allah akuddizeewo. Amiina ekyo nsabidde ne mukyala wange asobola okinsabira. Tetandika ate. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa